Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Kati emboozi nga bwe tugiwulidde Lwasa ya sponsoringa show ya Nabatanzi ku BBS Telefina ne bamubanja milioni 18 nezigwamu. Kati kitegeeza BBS erabika yayagadde mujja mu jjogo kubanga yakikola deliberately bwe bamukyawa ndowooza ne Nabatanzi n'agaa ne ssente zaabwe sijja kukola ki kuba BBS tesobola kusiba Lwasa lwa milioni 18 ino kubanga bagezaako munoonya boogere naye mu accounts waliwo kye bayita accounts receivable. Yes. Bwogera mu contract accountant n'amanya bano mbabanja era obeera mu babanjibwa abali mu accounts bo basindika documents mu ba lawyers ba BBS baganyo sasu bateekayo empapu sigandi bamulirako empala ate nina n'omulala CBS mubanja tonyinza mu bintu byebyo naye Munnamasaka naye Munnamasaka baga ensasu abana Masaka kati ye yali akwanani ku CBS ali ku sponsoringeko program ebyana bya tomanyi baddiza oba patena we Wannabatanzi patena gwe yali sponsoring ono ku CBS kundi sasula naye banaye abasajja ekintu kyalaavu nga bakiwanise olukwata present oti ng'osponsoringa show n'amufukumulira sente okakana naye bangambye Kampala abagagga bangi bamanene nda babayuya mbwe era tugenda kukola emisango bwe gityo mingi bamane abagagga be mulaba bonna motoka zikaswaba olinga abadde takyavuga Land Cruiser 4-wheel ng'ali mu paso ngomanye kiddako ne paso era ba present abakazi tetukyabatya mu kukyusa kwa mukyuse motoka mukyuse naye ka bakwatira abaami onagambye ndamu okumuyita omugagga we Masaka Lwasa mu Namasaka so si mugagga we Masaka naye togambye we Mitiyana bamanyi kalakaye mwa Mitiyana bebeyisanga Lwasa kalakita ye Mitiyana yesingo si abannabuddu product za anko muwanga products za for zitegedde muwanga mumwe yisanga Lwasa products za for zitegedde za Beni Kiwanuka za Mulwanya Muli vice president za Bugundi waffe Kintu Musoke Samulinde Edward Sekandi Ajati Brovard Moses Kali ne tukyalire ku Moses Kali samwe tukyalire ku Kali natuokyayo atuocha okuvira ddala wano paka wetutuuka n'okutuuza kola enteekateeka tugende ne hajati yasookera gwetusookerako ddala musanga eri ku bizinga esese waliyo mutabani we ajja kufuna kansa w'okumutima
tugende wajati mutabani we mugumumu tugende wajati Masaka ibira full weekend tugenda weekend namba atuliza only room meka satu tweyagale ayina satu times 2 gwe mukaaga ayina gym ennungi ayina sauna what wano olaba everything olaba gym wano ole mulaiko nga zina zumba zumba akasuka emikono Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation. Fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ka segment kano owekya kigirasi kyange kino bankiteekewa okinatambulira obulungi teeka bakulabe nti wano we wati obeero ndabulungi awo tekimbisse oba kiteeke kusayidi ya Mukasa kuba ye munene oba nkiteeke kusayidi ye munene anti kati oba okimpa ate mba nyinyoka nakyo wano walioke Mr. Producer nkiteeke wano beeti ekikopo kiri oke naye tomuteeka kulya producer cameraman ate producer obeera okiwadde we ate kati ojja muleetera amalala muleka ataleka okweyita producer agenda omunoonya garakyalabika ngabomukumirano neyako ti producer Ron katavaayo abaana abo okay. This is a segment I do every month. It's a segment I do every month with Jenkins ne Uncle. Or no Uncle James. yes life abasinga bakuyita Uncle. Babawulira bakuyita Uncle. abalampita Uncle J abalampita Jimtex ngeri nyali ya company Jimtex. Aha. Now yes Uncle soko obuze ku bantu abatula n'atuuliza. abatuuliza wano ku Kasuku Live musula mutya mikwano gyaffe kansulenti muli bulungi abali mu diaspora nze bensinga okwesiba ku be bannange mumanyi bwe kitambula tubazaamu amaanyi tuba encouraginga subire temuli bubi n'akamu mugume bino bye twogera mumanyi okunkubira ne mugamba mbu ate tubayingidde naye nze mbawa kifaananyi kituufu naye I hope you okay all of you. Okay. Uncle navudde Masaka. Angambye mama we tali bulungi. Mama we tali bulungi naye tumusabira. Mama Topi aliko oxygen. Mama Topi tumusabira. Naye tukakasa kama ajja kumutaasa. Kama ajja mutaasa amuteremu. Alina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Mu baana bazaala nze last born. Ani? Mama Topi. Ate omulwadde? Mbazaala nze last born. Kakati ate mulimu ki gwalina okukolera? Omulimu gwalina okukola. Gwasakula. Gwabazzukulu. Ffe n'abazzukulu bamuweereza buli luwummula. Bamuleese ebizibu byalimu. Tuba muweereza. Bamusanyuse ate abatendeke. Ko ffe tubeera mu kunoonya ssente. So Mama Topi tukusabira kama akususse bulungi. Okay. Jenkins Mukasa. Yes sir. Hot Lubala like pepper. Yes sir. Naye avudde wala. Ntebe wala. Kilomita 28. Omuyindi w'ente. Omusajja avudde Masaka. Kilomita 10 125. Nze nva wali kilomita 28. Okay. Jenkins neno bujja mu watala.
mama wange mukyotala abantu bagamba obeera n'omukyotala nange ndi mukyotala kuba obukyotala kitegeeza omuntu alina emisaayi emeka atina oli mukyotala mama wange munyarwanda tata muganda nono ate omuganda omulangira nenono mukyotala gotali mukyotala okuba omukyotala batya kuba taata wa muziro ki Lugave ate mama wo wanyonyi abone wantu wa mukyotala ono si mukyotala wa mukyotala wa origino muganda mukasafaji abakyotala tuli bameka babiri now olunaku olwaleero we are going to talk Lwasa Lwasa omusajja eyasibye Lwasa mukwano gwaffe kanso si yamusibye okay abadde mu musango gwe yabadde representing musajja waffe era amawulire yasooka n'atugamba omusajja Lwasa tumubanja ate kyentegedde oluvannyuma leero nti Lwasa alabika okuba ssente yagaana buganyo zisasula lwaki bamukyawa kubanga yaŋŋambye eggula nkubira kansa mbuuza nti baani boolina waawo ekipapula kifulumye Lwasa bamufunye kati nebamutwala ku ofiisi ye nebamutwala paka mu kooti kati mu kooti babuuza Lwasa bamukabye nebamutwala ku chambers eza kanso waffe ne balyoka bamutwala mu kooti kati onambu babuuza Lwasa mu kooti nti twakuyita wajja okuwoza nti nedda ne bamugamba twafulumya ekipapula ekipapula kibakuntumye wakiraba nti nakiraba why didn't you react angazi naka printer temwali paint yali awedde n'okutuusa kwayo yabadde agamba bannange munsaasire biki nga kooti process yonna yagiyitamu oba okitegeera kati nkitegeeredde wano sente ezibangibwa Lwasa yazisponsaringa nga show ya Nabatanzi kwegaye yagasa ebintu bingi kati ekitegeeza Lwasa yali deliberate ogaana osasula kubanga okusinziira ku genfuna nti naye bamuyita boogeremu tulaye onoosasulanga otya yagaana obuzibu bw'alina yeerabira nti contract yagirina na BBS si Nabatanzi kati yasponsaringa show ya Nabatanzi n'alowooza kati yamusponsaringa lockdown mu lockdown bali zino sana siza lockdown bali bakyeyagala anti gakulukuta ze gali gakulukutidde ayinza oba yali akulukuta naddayo ne gadda n'akulukuta naye amanyi nti kiriba luliba olwo Lwasa anatuleetya Nabatanzi eyo ngenda ginoonyerezaako making sure nti ntuufu but anyway naye Lwasa anko ono nno w'e Masaka amanyi Lwasa baati bonna beeyo era bwino yagenda osinga omutuwa sumulula emboozi ffe tuli baluganda ne Lwasa naye ate Lwasa ajja tulowoozesa abasajja ffenna okunoonyanga Nabatanzi ng'omuntu ogaanira okusasulira kampani kubanga ekijuujuli kya kampani kyakusobyako okutandika n'olwaleero natandise okulowooza ku Nabatanzi siza butamu gwogaana okupeyinga kampani agreement gyalina ya kampani naye Nabatanzi naye kakati mukulu Lwasa kyalina okukola simanyi addaddi mu kooti atali kudda bamukomitiza emyezi 6 ekijjawo emyezi egyo 6 ng'agambye nti nsasula tugenda muzza mu kooti tumweyimirire musango bagusala dda okubanga musasula bali bamwagaza ekintu ebbaluwa wagisomye omulamuzi mukompitiza emyezi 6 nga telefayina esasula 15,000 padiye buli lunaku ekinamuzza kyokka okusazaamu embeera eyo ng'aga nti nsasula kati yakola bubi obutawege kuba ffe tubali tugenda kwenda mu kooti tufune production warrant ofuna bulungi in fact era ekyakola tujja bamukomyewo tumweyimirire musasuleko ekitundu ate ekitundu bali baagala zonna bw'oba oyagala Lwasa okusasulako ekitundu olina kwogera na looya wa terefayina okitegedde ate abadde bakkiriza okukwatako ekitundu eri ne bamugjayo n'ate n'ekitundu ekyo balance munaamuleeta kyekibuuzo bwe buzibu bwe tulina nasuze entegedde nga waliwo ayagala omusasulirako ekitundu naye damage gye twafunye nti kyabadde ayagala okumusingira olwedde ate kyasingibwa dda abadde ayagala musingira ki Tavani cake of course Tavani cake ekyabakuza ate waliwo naye agambye gyeri yali yangamba mbu gyeri n'aba interview ye ku TV emu agamba ekyaliyo Masaka omugagga
Hajati Boulevard waakisa tuteesa naye kubanga yagiina omusingo tuteesa tusobola okwogera naye ekitegeeza weeri just tannagisasula bbanja liri naye okumanya embeera yabadde emi mu kkooti wandekera ekyaguddewo bagenza omusalira nti kaakati emmotoka tegenda kuba yabadde esimbula ng'etokota baasi nawagaa nti omulinde mu mutwale naye nga talinamu ataso okakana nga iPhone 14 Pro ompamu meka bampamu waliwo yagimuwaddemu akamu ekitundu kekabaddewo kajjira waawe saawe iPhone ya miliyoni anti Lwasa nemanya nti namulesa Lwasa abantu tebategeera bbanja lye naye abantu bali mu kwegattagatta nakitegeddeko waliwo omwami bamuyita Sayinule Mulinde e Masaka ali mu gattagatta bali mu kubikolako bajje bakole ki bamutaase naye okusinziira omukyala alina ekyapa kya Tavani Cake ate eriwo ate wali ebbanja eddala eyo ate alina ne neighbor we atunda akola emigaati yagamba nti ayagala kyapa abawe sente zonna mu Tavani Cake 18 Tavani Cake ya 18 ye sente tomanyi oli wakugula basasulako ebbanja ne bakuba balance wakati Lwasa kyeyetaaga kuba na balance kati oli omukyala ono agaba mukyala wa Boulevard ye yawola Lwasa yalina ekyapa kya Tavani Cake ekibanga bwe kiri bwe kityo ngono bwakyogera kiba kitegeeza nti ono gwogambye yani Pius agala osasula Hajati Boulevard sikwe nawulira already yagulako parking n'ateekamu enku mupakinga munku kati ateekamu enku mupakinga munku kuba omanyi nali noonya origin entuufu eya Lwasa originality entuufu nanjala kubuuza Lwasa munnamasaka omutuufu oba yava Mityana najja ewaffe kubanga neeyisa ya Lwasa y'abantu b'essingo Mityana y'essingo si bannabuddu naye Lwasa teyeeyisa nga bannamasaka bannnamasaka balina amaalo naye tebalina Lwasa byakola ffe bannamasaka abakulirwa former Katikkiro mu Lwanyammuli kina ba representative bangi abamu bafa babasudde kina bawalukaga abadde ekitibwa kya Masaka enkola yaffe teyali naye ati Eddie Kenzo ne balukaga bakola ensobi egi ate nabo bakyusa ekitibwa ky'e Masaka batya ffe bw'ogenda okwana omukazi omugamba nti nva Masaka naga nti bw'ogenda kuzza mu mboozi za tugende tulabe maamawo tugende tulabe nnyoko kati nze wenna mama wange omulwadde kati buli gwenkwana libadde mugasoka tugende tulabe maama mulwadde kubanga omukazi walukaga gwe yali akwana ne Samona yateekayo ssente nga ono ali tugende tulabe ani maama Kenzo yadda kulema nga awoza nti njagala omukazi alingaani baitawo abantu b'e Masaka twagala nnyo banyaffe ekyo kyo tukyekikola ki kuba batukuza bulungi naye ejjini ya Lwasa oba yava Mityana ne bamutuweereza tayagala nnyo ku maama we naye nga olowooza abantu b'e Mityana eyo singo be beeyisaayisa ebyo bya Lwasa yanti ffe embirani yaffe eri ku bantu b'e Mityana essingo Buddu na Mityana Masaka Mityana Buddu Ssingo empala nayo kayoka eriwo kati gwe kyakikulowooza nti Lwasa yava Mityana anti Mityana be basinga ffe twasinga okukyawa era olukiiko olusembayo n'atuula olwaffe Masaka Lwasa tugenda mulifalinga mu bantu baawa alekerawo otuswaza eri offe Masaka Buddu tumanyiddwa products zetuleeta zababeni kiwanuka ebuddu ze products ezifulumayo bamulwanyammuli so si ba Lwasa twabagaga tubayine mwakolanga ensobi nga mugamba mu Lwasa omugagga w'e Masaka ani agandi Lwasa omugagga w'e Masaka si mugagga yali mugagga nga Masaka nedda yali mugagga mulema muyitanga omugagga wa luddawa w'e Masaka bagagamba Masaka gye bali tudda nga mugamba Lwasa ndi mugagga waawa nabe muyina basebalamu baani bajoni Bosco Muwonge bonna bava waffe Masaka naye ate abali eri ku ttaka abatuddeyo bamozesi kalise mutu tubayina bamulireyo ne tubakolaki tubamanyi basebalamu tubayina nga bagagga gye bali eyo Hajati Boulevard gye bali bataikuni Hajati Boulevard w'amaanyi nnyo highly powerful oyo ye mumanyi kati Lwasa temuddamu muyita omugagga w'e Masaka mumuyite nga Lwasa mayinja nanyi Tavani Cake ate Tavani Cake ekolaki egenda kati Pius abeera alina kusasula Hajati Boulevard n'agula ebbanja yamuwa looni ya miliyoni 5 ono ye n'asasula 5 Hajati Boulevard agamba njagala 10 tugenda kuleeta bavaliwa naye mu mateeka Lwasa talina kusooka kukkiriza kyekyapa kyange babanga ya faultinga ku bbanja nze kyesaagala kibeewo saagala Lwasa bamubbe
sagala bbibwe sagala guno omukisa bagukozesa okubbaani Lwasa muganda waffe Lwasa mayinja ffe kyetwagala bafuna kigula sente bavaluwinge tulabe sente zikola ki ezivaamu payasi agende awe ajati Boulevard ki bala sente ze gatano tugawandiki kati 18 ziweeyo ziwandiikibwe kakati 8 zokka ati nako ffe tumanye balansi yenna bw'amala osasula ataano aga Boulevard n'asasula 18 balance Lwaswa nese ombo omusajja ayagala teekawo bakery agenda kufumbira mu migaati payasi yasooka n'agulako ekitundu kya parking era bw'ojja kutavani kiki waliwo akapande kagamba parking at your own risk kubanga we tulina parking yatavani kiki tekyaliwo oyinza opaking awo ne bakuyiira enku tetukyakkiza nokupakinga tupakinga ku street basi getiwe nga zikutomera emmotoka za Lwasa zo zaalagawa cross country brabus yakyagina emmotoka za Lwasa ezisinga ziri ku Nyondo kuki ku Nyondo bagamba waliwo emmotoka ze baatwala ebiseera ebyo mpitirivu obungi sente abadde aziteekawa kale leka bino ebya telefayina n'ezo zeewula anti Lwasa kati tulina akantu ketufuna ffe ng'abasajja generation eno okuva ku high school oba ku university oba ku myaka emivubuka kuba waliwo n'abatatuukayo waliwo eyo gundi gye tuyitamu time gye tuyitamu nga yakweyagala kati time eyo kabyekuyitako n'otagyeyagaliramu ekusanga mu maaso nati ekuyitako lwa condition egi olina kuba mwavu okuyitako kubanze teyampitako nze ngenda okuva mu tekiniko nina 19 years nga vuga emotoka 5 n'ekitundu myaka 20 obbi wa Akram wasomera ku gundi wali Lugogo Vacation Institute naye Akram oba ku Masaka Technical Institute Masaka Technical era twasembayo sempi jana nagikwata nagidiza Buganda kati ya Buganda kati mu Tesoro University era yegundi ye main branch ye Masaka kati Akram temumusiba kubanga Akram yinginiya wasabo yazimba kizimbe kye South Africa ngudo wangu ngude zawa kumuzungu ali ku company zile South Africa ezijuddemu abazungu Akram yazimba lugudo ate tondetera mbozi ya Akram kubanga Akram ne munde kulusuka by the way kulusuma ino kuva ne yetondera abantu lwa kintu eki kubanga aja ati simusaso olw'ensonga nti yayina capacity enonyereza ku muntu gwakola ki wagenda naye gwaleeta mu bantu bagwagenda naye ajati I think is a doctor doctor wa bitabo ajati omuntu alina PhD n'olwema okukola research ku muntu gwogenda okuleeta mu baki naye ajati nagambako nti bawe y'omukyama no let me tell you this ate okuba believing a story ya bawe ng'alaba ngaze benjikiririza ati yembo takyalina kyazza gamba kino ajati tegeza nagenda ne mu kamera mpozi mu kamera agibadde mudda yagambye ye kyamusanyusizza bawa bakoyisa n'obupiira beeke ku lusuma agenda kukola ebintu ebi bwadde ogenda ku kamera agende yetondera abaki ng'abeetondera ku lwa nanti atattanya olaba abantu babiri bane amaanyi nno gaba maanyi amaanyi g'omugenzi gawangudde abantu bameka babiri ate nga bo balamu kubanga yanoonya omuntu akola replacement y'omugenzi ate naleeta omufu ofuna bulungi nkufuna yamanya replacement y'omugenzi naleeta omufu nti aja ati yetondera abantu okuleetera omuntu afaanana mulamu akane yaleeta omulamu omufu okurepresentinga okukola replacement y'omugenzi naleeta omulamu omufu ndi mukambwe kubanga aja ati yadda ku kamera n'atujooga n'ajooga ensi nzagi ntale mukwano gwange ntale kazigo ntale yali amugulidde ennyumba e Buziga ntale omuntu gwe yatuma emmotoka gyagenda okuwanga amahale mukwano gwange bamuyita Godfrey ntale yali atuuse waawo ntale ng'aleese nga atumiza Godfrey aleese emmotoka kano ka hybrid kawundo ng'akaleese kabawaayo ng'amaki amahale kati ajati PhD egikola ludda wano Makerere olwokuba nti ajati problem gye yafuna nti yalina omusajja nga mukulu mukama amusaasire naye alina generation gye yabuuka eri Lwasa gye yakola ki nti wano mu budde bw'okweyagala bw'okwewulira ng'omuvubuka teyabukola ki yalinako shanga akanyamuwahaya
kati nayagala rebranding ng'oli akoze eki naye kyenjagala okubuuza ntale ne ku Luthumu beeyagalako oba just ntale yali ayagala bwagazi kikazi nga tebeeyagalako ntalo yatambula ng'omusajja ne ku Lusuumu naye ku Lusuumu yayagala mutambuliza muki mu kateni bwe obudde ye kubanga ntale yadimandinga emikolo eyagibanja yabanja emiki emikolo ayagala abantu bakimanye nti kati yakirimu nti yajja tyamukoze eki amweze amututte era amugulidde amakeebuziga atumiza ne kind of hybrid kati njiraba eri common naye oli tenaba kubeera common godifulenga neera hybrid ya bei empapula zaayo nze nagijja walimu HDL ntale n'agamba gundi hybrid ebakawundo ng'ekozesa amasannyalaze n'amafuta matono ntale n'agamba Godfrey nti kikole ki n'amugamba nti motoka gikole ki motoka gitunde era gwegambye omwami oyo Henry Mulinde yegigula nagigulira mukazi we nagiwa mukazi we Munnamasaka oba lwakubaako yali amuwadde eri GP Gauteng province tamanyi byafaayo bya GP tetunnabitegeera ekibavugiza wano GP kyaki basasula omusolo balete wano emmoro bavugira ku kaneti wali emutukula gye bafuna nga baziyingiza wano kuba emmotoka yalayise South Africa kali amala okuva mu kateni gye bakolera obwayinginiya ng'agula mmotoka nga Zambia Botswana Morogoro ngali wali nakonde Morogoro manyiyo ngayingira Tanzania ekyalo kyamaanyi ekyo Morogoro ngali wali nakonde ng'agireeta ng'agenda wali kaneti osasula emitwalo 15 buli myezi emeka esatu kwe bagivugira kati omwaka obeera mu mitwalo ameka nkaaga in fact kati gwe oyagala okulaba obuzibu gamba akulamu kati akulamu kyatasobola kukola mu byonna atisi yerabira okusula naja naye nasasula kaneti kubanga kabyayitako weeks meka 2 revenue gikwatirawo ng'egiteeka ku nnyondo akati omugamba okusasula omusola asobola ogusasula akulamu ye musajja alina ennyumba z'abapangisa ebuziga kwagwa omuzigo gw'emitwalo 2 mu nnyumba z'abapangisa kigaaji in fact abantu bano babiri basooke batwesonyiwe aja ati tuggyeko ensonga ze ez'emitima kuba ntale yali musajja nada kukamera wano kyata akasajja kampi ate tekasobola kurepresentinga mugenzi utoli that omuntu alina okurepresentinga omugenzi alina kuba structure yo structure eno ndala yali efulumye katiba kapya katonda alina obutiba bungi akulamu gundi ani ajintale n'akazigo ke alina abasajja ababidde yakoleranga professor gundi oli okimanyi akatiba ka 99 akatiba ka 99 tekasobola kukola kajjansi era aho tekasobola ate nga bonna butafaanyi amaanyi era ntalaba kujja omwalirabye abantu abajja ku mukolo ab'ebitiibwa profesa Badru Katerega bantu bangi nnyo abalikoze eki naye agenda yatuleetera omuntu ono mbusemanyi ali ku nsonga za mitima ze ensonga ya mutima alobye ekivubuka kina UGIs biki omuntu alina PhD takola bintu bwe bityo how can you go such a person osobola kigolo otya nsooke tuddeyo wali ku Lwasa tontabula n'ajati ajati ajja kwetondera abantu ate ye ani akulamu kubanga akulamu nalabye omuzigo gwe gwa mitwalo 10 ameka kitegeeza nti akulamu asula wajati takusangayo tamusangayo gwokola mutambula dduka niwono siraba kyokola ajati alina omuzigo tambula dalina ennyumba daye suudi oli yingini yagenda mubere mu masabo gamwe mukole ebintu yamu temuddamu tusuula mulekera anko munyiivu ndi munyiivu yadda ku kasajja ojja kutuuka n'okunoonya madrati nga tewali amukuwa kitaawe kibo nga tayina yadda n'avulunga obusajja obuntu akasajja akampi kalina vali kalina sente ate mutima buli owa 99 ave mukafa kakajjansi embuluka gyavulugwamu oli omusajja omumpi ajja tuuka anoonye madrati nga kikota mumuwa nekatawo kikota mumuwa onoonya kampi naye nga tewali akakuwa madrati no gwe mujerega ali Bulaaya ageze mu Amerika njagala tumaliriza nti agenze kubomba tuyina ebintu ebi ate aja tuyina group mwetwagala omusindika simanyi lwaki abantu abo tebakola ekibiina kyabwe aja ti kati gwe kimanyi tolina musajja that is one second topapa kutuleetera musajja
take your time ade wa haji ntale take time haji ntale pozi nganze muga aja chankubira akasimu yetonde ngene ngambe ntale ate ntale achamu ngane wabata yetonze nakuba bukubi kasimu ka ntale nga tuleta hybrid ndala katona tunaba tuchali ku ntale mugagga ebintu bitu bitali akola ebizigo biri ntale oba habojeri yoyo musajja mugagga kakola skin kakola ebintu ntale oli mukwano gwange nkubirako n'okunkubira ntale tuwende ku bulango wano ntale kakati atwa ku bulango kati Jenkins lesewo omuchotala w'entebe gambye ebintu bitu bimaze ekisooka ajja titalina musajja she's single ate tapapa kutuletera muki musajja kwateryamu mubanja ati atekinga obudde bafalida webatekinze ebyo bize byapeninga ku bantu abo ono abadde engineer oli twafunani doctor oli ali Dr. Wakasale gwesali wazanyira kumwanyinazo yo munnamasaka Farida sali watutama bize nena batanzi bya mugwako Abu Dhabi jabere yavayo mu America ati ali mu America yali Dubai ati yavayo n'agenda America yava kata nakuze yawalampa yagenda mu America ndeto tetukuddiza mwanyinafu fe bannamasaka wadoli US banno fe naye yesali ayagala life jali mu yogi manyi ne yajati wanso wazambo simanyi ekisajja kina UGIs oyo yingiriya wese temuddamu kati wumula paka ulifuna omusajja omulete mu kamera zaffe okay katugende wali ku Lwasa obadde kyatunyonyola Lwasa Lwasa gwe kati nanyize dda Lwasa n'ensobi gye yakola investinga sente mbanyarwanda batya yavi investinga sente mbanyarwanda abakazi nabatanzi mu Nyarwanda n'abatanzi alina ebintu bifagana n'ebyabanyarwanda kubanga Lwasa yawasa abanyarwanda bonna Masaka n'abamalu n'abali ku mobile yali yawalula dda abulira gwe alina ekikyala kife yekisa ku mobile money n'agenda yakyanjula esimba enjo muki feyi muki Munyarwanda enjo muki simanyi Munyarwanda kati gwalina ewaka eno ye ne mwanyina ye mwanyina naye wona mama w'abaana aluwa Lwasa ffe mukudda teyadda na mama w'abaana boyga weka let me tell you soko to rewindingire gwe Lwasa omumanya ddi let me tell you the story of Lwasa Lwasa mwana anzala yaluddawa ye Masaka wadde ffe situmanyi baava ludda kuba ffe tulina okumanya obuvo bwo n'obuddo wakenda bukezi kumacanga olaba Lwasa kakati Lwasa azaalibwawo kyabakuzaawo kuba erigine baali ku kkubo okumpi ne tavani kiki abamumanyi ffe batunyumiza yalimu nga musajja muyiyayiya kanisa emmoluka agenze mu Ndeeba akoze speya agenze Rwanda eyo obajja afuna laavu y'Abanyarwanda yaliko nnyo Rwanda eyo mu mmwanyi ate yaliyo mu biseera bya lutalo nadda kati Lwasa bwadda afuna ekibinja kya mbayite baki abaasooke najja nankumbi awo n'atandika n'afuna omukwano nabo kati ne bamusomesa omulimu ate bw'obanga osomesa omulimu tosomesanga munnamasaka akusookayo ali very fast najja nankumbi awo abamusomesa baki bafere abafere bw'osomesa munnamasaka omulimu get ready that agera kukola ki kusookayo yes era munnamasaka omufere alwawo okulaga wuzi kyova olaba ezakira muzaala bisema amazeeko emyezi emeka kuno okwafe omwaka guwezi simanyi ono yali best man onja samira tebakuma oba best man abasiramu bagamba baagala musira ne bakugoba kati nekitegeeza ki tulina kyogera nekitegeeza ki Mukasa toleetanga bintu bya siru tuli mukola tuli serious information tulira Lwasa well you are best man kakati byoleta bituyambirawa wano kyekibuuzo wamagenda ng'omanye mmere gye twasuba mmere gye wali ogenda okulya ku olwo kakati Lwasa akomawo adde ebuddu yakomawo 2012 au 13 in fact ffe twali tumanya family eyo nenga yetu tukola tumumanyi nnyo sajja abakulu mwe bali abali bakola ki bamumanyi tuba tuli awo Lwasa akaweesi Lwasa mayinja akoze ki Emmanuel alese emmotoka zazitimbye Lwasa wanu Lwasa biki Lwasa mene Lwasa n'aba n'omusi n'omulamwa ye teyajja bwe yatuukirako Lwasa ono kyekijja gambye nti alina generation gye yakola ki yamisinga kubanga neebuuza essente ezazimba tavani kiiki ekyabakuza lwaki tugizimba
egundi ekabusu ndiddo jiya after kabalagala kansango either kabalagala kubanze navoli wenga nti series azimba nemo giteke gaba ngomazeyo anti competition yali yagala gireetera bano bambiasi yaliwo yekka. Let me tell you gwolowooza sebala muta kimanyi nti yakulira kulevira mu nnyendo oba John Bosco muwonge gye batundanga amafuta mu katale Masaka alinayo building yenna tebalinayo wadde. Those are the business people, businessmen. Kakati abo tebalinayo kantu konna Masaka bajja kuziika. Omuzungu agamba you fish where the fish are. We very sweet ngabo kyogedde. Kakati ono lokuba nti yamisinga generation eri yadde Masaka akakase sabala mutu yadde akakasa John Bosco mungi n'abalala onchagede bulungi banyenya bangi kuba ni Kampala ekolebwa banna Masaka tebadde akakasa. They go throughout business nibasinga bagenda mu maaso. Lwasa nadda akakase ateka ku kiyimba amaki amaanyi azibe tavani kiki kusene embidirivu aze mu kweyagala aze mu kuinvestinga mu Banyarwanda awe nakwezo the desire is that yali mu Banyarwanda kwegamba obanyi wafe wano mu Buganda balo akwata yali mu katiba ali mu katiba akatiba kabanyandozo kamanye bulungi kati akatiba akulwasa wakashanga wonna ngasonga mbe awo musanga ofe yabamalayo bonna n'abali bakola mu mobile money bana kyekituufu yali ayagala kuteeka ku kiyimba competition era yagikola ki yagimuteekako kubanga kiyimba naye ennaku ezo in fact mukongratulationga kubanga bangambye insurance yakoze ekyo yamusasudde 1.6 naye ndowooza yeyo ng'avudde mu kweyo kyakwe yabaleka competition neyeyo kya kiyimba nagwa mikopo nedda wabasi kituufu kirabu yajja byayo aba insurance basobola okuwa sente nga gweweeyo kya oweeyo kyobulirani mu insurance pozifa abali sensitive fetizo kikola mu insurance gwe nasomako waliyo clause mu insurance bayita approximate cause kyekivuddeko bw'oba gwakolezeza approximate cause ebeera. Let me tell you this, and I want Mr. Chimba to do this. Omuganda wange Joseph Chimba ali kukola renovation mu kilabu Ambias. But oliwadde okukyusa erinnya. Ambias can still as Ambias. Your brand name achajiva. Itasola jiva, but your brand it's Ambias what? Not a club. Ambias Royal. Ambias Royal. Ambias Lounge. Semanyi yo kunaming Ambias Lounge. Ambias what? Whatever. To abantu bakira nti baberenga bayingirira bwerere nenga bakola ki bagula omwenyi because at this time club zaggwawo abantu bakyazaagala nnyo tulira bana baffe Kampala we tubeera mpozi abalina mu sente fa basigala kuyingira mu government emitwalo emeka ayina yogera lumu mwezi ogera lumu ki naye omuntu abala omutwalo okuyingira mu Ambias ngagenda gugula mu ecupa meka 2 kusiza zirungi waliwo n'akabaala akala mu tawuni Masaka wonako katonotono naye agira ki akole lonji waggulu wansi ateekeyo ebisulo in fact oba lonji kuba olwedde alinawo ebisulo awo naye wakyalinawo space agazi akola arena ki misa kimwana akolera lonji ebivulu eno wansi ngaffe eri waggulu wabeerayo industry yatasobola kufunawo space yayo tasobola gifuna naye at least yakole Ambias whatever nga tekyali club kuna mlembe club zaggwawo zirudde abannamwe bonna baggalawo basiriki simanya volts biki bavaawo twasigaza kyaliru abantu kati baagala kifo we batuula butuuzi ne bakwata position n'obakwatira mu mwenge buy bottles abaana bagula bottles za mitwalo 8 mu gavana no let me tell you million no newe batali gavana tulina amabala gaffe gye tubeera wano mu Kampala ekkolole eyo tubeera ku bobo anko namusanga ku balubowa yankubira nga ngondi bakuba bana abeeka b'amaanyi ngamba oliwa yalina Omumerika ate yali amujje mutabani we yali azze mwana wa sister twadduka buddusi olande bampite yeggaluga mwana wa bagamba bannaye kiriro kakati fe tubeere mutabani wa sister amukuba oluseke mwana wa sister ngitutinza butamukuba oluseke ate naliyo ne Kamiri Hennessy ne zikaaba zirya nnene kakati ekyo kiyimba kyali mu kuluzinga gwoli mu kyategekera abazinyi b'amazina bavudde lya ntonde simanya kinoni bajje basasule 15,000 omutwalo bazina amazina otegekera banyu ba bia
tegekera please Mr. Chima abanywa bia bebanyina sente abanywa bia bebana ki bagenda tugamba fa abakubi ba plan no tetulina wadde ekifo ekyaffe naye tumuulira kiyimba ekyokukola kakati katubabule wamma muganda wange omukulu Kiyimba Joseph omwana waffe wekatana abakubi ba plan baaliwo ne ku mulembe gw'obbo tebagira ki baaliwo tibavanga wera tebajja kuvaawo let me tell you this kati ekifo kyaffe rebranding kubanga tugenda kukola new open ngochi opening omuche obupya kasuku live ejja kubaawo live majja wange sente bazikuwadde insurance sitwaga kakati rebranding choose a strategy ogwo mulembe gwa club 15 abantu bavudde simanya luddawa bavudde kyazanga batuya n'enkwawa bajjemu eyifuuke ebbala nga wolaba governor abantu ngajja ne batula ne banywa omwezi mugavana olwawo okulaba abazina abantu bagenda abantu beera banywa bbiya kasuku kankubuulire the advantage Masaka have oba has eriege Masaka waliwo woteri ez'amaanyi 5 star ne 4 star ne olisangayo muna Masaka nga asuze mu woteri but genda ku weekend zonna zibeera full kubanga abantu bangi abava e Kampala by the way emikolo gisinga kubeera Masaka mu Uganda ate gibeera luddawa kubanga Kampala ejjudde banna Masaka bonna bagira ki kati olwokuba abantu balinya kirasi takyayinza kusula ku boys court ewaabwe takyayinza bonna basula mu hotels luddawa e Masaka so Kiyimba by that abayinga ekintu ekyo wano ka hoteli akongereko twasula abantu abebbeeyi bava e Kampala ne bajja e Masaka every weekend genda wajati Boulevard obeera tewaliiwo bisolo Mapolife ebeera full solo light ya muganda wange honorable Kasolo ebeera full Kasolo kyono wagundi yali akwaddeyo ku sente wa Solo Heights Kasolo leta sente wekusuku naawe Kasolo kyono wagundi Kasolo ninayita wa bulubo nebo yite wange nebo yite wange ngenda kimutegeeza straight ate nno nga yawasa mukwano gwa namutwala kakati ebifo byonna bibeera bikoze eki bijjudde those are the people who need to go in ambiance lounge yes ambiance lounge not ambiance club bagende babeere n'abasajja abantu abo kati bagende mabala we Masaka bagende bazina amazina gaabwe naye tujje mu ambiance tutuule otuwe tufune ku gold reserve mitwala 45 kwa 5 wakitegedde so oleme kudda mu bintu by'amazina meereere awo twavuddewo kyogamba sekyanzitalya yebwe yagalawo siriki tuddeyo wa Lwasa anko kati olwo Lwasa azze aleese emmotoka Lwasa bwajja ffe tuddamu mulaba 2012-13 aleese emmotoka ze kitwamanya nnyo omulamwa gwa Lwasa emmotoka zitimbye zonna amanya yajja ne Lwakataaka oyo yajja ne Lwakataaka amuleeta mulaale addamu amutunda kati mwebe Masaka mugwa mbikopo abe Kampala mugwa mbikopo mbo mugagga wa luddawa we Masaka ndabanga ko mugagga waffe wamma najja ne mugwa mbikopo kati Lwasa waba generation eri yagisuubwa already yali amaze gifunamu ebibala kibala kya Luzinda yakifuna ekibala kya Nabatanzi yakifuna let Lwasa concentrate on business abere ku business naye Lwasa yalemezaamu kyekimuletedde kyokka kyokka mpozo no yali mukazi wa Ziza Bafana yani mama Jontana abeerawo munde sorry wanika buusu mumanyi mama Jontana Vivian yani Vanessa Vanessa ali awo after Toto Kabuusu mama Jontana ngokirira ngundi eri anka ina info abaana abayitayo bamanyi omuwendo nono kingi weno Kasanje kingi weno nakawuka neyezi bafana yalinawo ogutambula nakamaje nafuna mu Jontana kingi we Kasanje nali jinda ali Canada bonna bayitamu abamajjotomanyi nkitegedde omutegere gwagambanyage gwa toyagala buli omu mutegeeza ateze mwogedde kimala Mukasa anko olina kyolimbye ku nsonga eyo sayina kyalimbye ayogedde nti kingi we Kasanje kati gweyagala olagamo ensi yonna nti ali Canada ajabikubuuzisa we Kasanje kati ali Canada akomawo atagudde mu sigaze tata akyaddayo adda akyagendayo kakati amanyi ekabuusa waliwo garage after Toto bannamasaka wetukanikira emmotoka zaffe
Esangaawo abakanikirawo Eskembuga wakanikira Kenny Luchamuzi n'omugenzi gundi yakanikiranga bambi yali MPL kato awali umulala yakanikirangawo kimama Jontana kyali waawo nga kina kibira wa sister wacho era kyatuyitangako nga bogendo kanika mukiraba yakituyitangako era nebaza muganda ngembuga obutayingira muzannyo ogwo abawunya ne bagirira ki Bafana agupikingira Masaka yagusamba Bafana yayina Roger yali yamuleeta wali ku wallet otegedde Roger kyali manager we nga yino okubeera ku wallet Bafana oyo kati nga ebyane birungi mu kitundu byambuka bivanesa bino kola ki Bafana ja kiripira in fact Kingiwe Kasanje yasoko kiripira na Kingiwe Kasanje nayita mu nadduka emisinde tunamunyumyako Kingiwe Kasanje Kingiwe Kasanje moleke the problem is Kingiwe Kasanje sente taina oba atyo zifulumya nyingi ne talizikwata ko sente kamaro kwate sibe no bayizokwata hello kale sobo nawe je bali oja kuzizi bwe bamutali bagena mutalero sikugamye sente zirabise nalese babikola kaba bamusondeddeyo nga mmeka 15 ku 13 nati wabulayo passport esigala mu kooti mukasalindako bampe information wabagenda maaso aha mukama nga ayambye Lwasa tulijoyista wano tushootinga fe tumusabira era bwedda tumusabira wa kooti sawa 9 sala ebadde kwacca wano production warrant ndowooza muwuliddemu sakigambye naye anka olina information we can do that yes Masaka muli b'amaanyi kubanga ne Sabalamuzi yava ofe Masaka Mengo ku kooti saa 9 tugenda kubeerawo Bannamasaka bakubye amaviivi amakuba baleese sente Bannamasaka akuba amaviivi age baleese 15 esatu ajjaze eno kati ze mbadde nkugamba ne katogamba nti bakubye amaviivi kuba musasulidde 15 anti ona ngambye abantu badde bakuba amaviivi nga basaba tuyambe osonyiwe omusajja si kituufu baleese sente ate kati ona angambye ekikulu gwe naawe oyagala owakana ebyekisi kasuku tulina n'advantage ono soosi wange tulina n'advantage Bannamasaka ofuna bulungi nti ebbanga lyetawangala ne Chief Justice Winyedolo pitirivu nnyo era badde kigambe wano tujja kusaba production warrant bamukole ki bamukomyewo katolo bamulirizi ng'agende wabweru yeyagale naye nga bwe yeyagambye tajja kusonyiwa Nabatanzi nti yeetaddemu omuki omukono agambye kati mulina mutegeeza nti endagaano teyagirina Nabatanzi ate fe kitundu lya yagirina ne bali Emmanuel Lwasa omwana omulungi owe Masaka endagaano tewagikola Nabatanzi wagikola na BBS it's a bigger company so genda osasule sente tukoyo okutuleeteranga Nabatanzi mwesonyiwe buli lwofu bino bigumire sente oba tewali kubanga tavaniki kino tekyafuna ki nga bwe nkugambye ekintu kya kirabu it's a club cause kati kyekizibu ekiri mu clubs tezikyafuna baki kirabu yebadde ekyakola era abantu batono abantu badda mu pubs namabala because pubs is just interest in free muziki wali DJ wali ekyo kya affecting muganda wange kiyimba naye tumubulidde ekyokola ki okukola wadde tugamba tutujja kyongerako ekinayogedde naye yamanyi ekyokukola kati ne Lwasa teyakola ki Lwasa tavaniki kisontani si business eri awo leka w'emigaati akuweemu sente bagifule beekeri oyiye ekiddako ayina ekimuwa chance okujja ogizimba eno okumpi yes waddamu n'ofuna sente Emmanuel ogenda ozimba ekansanga naye sente alabika okuba ayina naye oli kiribe kiba nga kituufu nti sente ze bamubanja yali asponsoringa show ya Nabatanzi kati kirabika okuba yakikola deliberate n'agamba sijja sasula teyategeera ndagaano yamukyawa teyategeera ndagaano yagikola nani olupapula alabako nti Nabatanzi ezaja tizamubanja nazo gundi ebbaluwa y'ekkooti wagirabye ebbaluwa y'ekkooti kakati Lwasa yabaddeko Lwasa Emmanuel BBS telefone kati Lwasa addemu akola business nga bwe yali akikola ki ave mbintu kati showbiz Lwasa abantu eggwanga lyonna likumanyi showbiz and don't invest lekera okuinvestinga sente zo mu Banyarwanda please abo baleke
Taba investing amunye bona yabanjule Masaka bonna n'abatumalako. Bana Lwasa badde nga takwana n'atakyala. Vivi simanya Vanessa. Tulina wali yabekweka. Olona yekweka n'atajja. N'ateeka ne bagira n'akatuusa. Enjo teyaddayo makinye tali ku bintu bye. Enjo baali baddingana ne Lwasa. Enjo Lwasa yamuwa mileage. Mileage etya? Yatandika okufuna abalenzi abagira ki? Abalina ssente. Nga bamukwana. Yeki yamuwa mileage. So Lwasa ekyomukisa omulungi sawa 9 tuli ku kooti luddawa? Emmengo. Ffe tuli Lubaga era tugenda kusimbula abantu tugende Emmengo. Wano tugenda kuddukawo 10. Ffe tetugenda kubuuliramu nga Munnamasaka munnaffe. Emmanuel Lwasa munnaffe naye yeetereza ebintu ebyabikola ki? Abiveemu. Tuyina ekirala? Tetulina kirala. Jenkins gobadde oyagala kwogera ki ku Lwasa? Lwasa bambi kati twetaaga abamusondedde sene bazijja $13,000 aba avuddeyo mumusondera agule essimu talina ssimu. iPhone bagitutte ejjo kweka mu kitundu iPhone 14 Pro Max. Kati aba yeetaaga okuba n'empuliziganya abaana afuna sente ezigula essimu eye sente esatu ezibulayo bw'ate oli ku ssimu tosobola kufuna ki tufune engeri naddala abaalya sente za Lwasa. Tulina lisiti y'abantu abaalya ddala sente za Lwasa. Muli bangi ate Kasuku bw'obanga oteeka sente zo mu muntu we mu bantu beteekamu sente obamanyi ki desire kyana kirungi. Desire Luzinda at least apostinga n'akusaasira. Walaba desire mu America nga seya afudde yaposting. Bano abaana beekweka. Bano abaana beekweka tebakkiriza tategeerwadde ennyukuta. Tugenda tandikawo fandi. Ono munnaffe ye yazzeeyo mu BBS n'azina maki mazina ge. Ani? Nabatani. Taliiwo. Yazinye. Waliwo. Yakomyewo. Waliwo nawe yazinidde. Yazinye mazina ge n'agamba nti sajja bakikoze eki. Anaye buli yalya ku sente za Lwasa aleeteyokko tugenda kukola fandi gye bayita support Lwasa. Naye Lwasa sente alabika okuba aziyina. Yagana buganyisasula lwakuba eri embeera. Omukazi oyo Lwasa wama Lwasa ne beyalemera ku mukazi. Nga wamulabako egundi wali emunyonyo ku gundi ya Spice Diana. Ani? Nabatanzi oyo. Ku show. Nga bwayita wonna abakungu bonna. Naye we yabadde Canada amulaye ng'akubye buli obumpi. Naye bannaye kinyirira. Lwasa simunenya. Wononyeza munno naye. Lwasa teyali exposed. Naye nawe Lwasa gets exposed. Agifunye. Atambudde Lwasa yita ndaba kutambula naye kati atambudde. Buli wamu agenzeewo. Lwasa agenda olye ebiyindonesia biki byonna abaana bano babbi. Mama Jontana ndozalala kyeyakkola. Gundi Vanessa. Pesonyiwe concentrating ku makaago tambuza business awo tujja kuyita Lwasa Munnamasaka. So mugagga we Masaka bana yote mbiddamu. Musimu gagga we Masaka. Masaka tulina bagagga bayitirivu. Muddamu kutuvuwa. Kizo ate kibasanyusa okujajamya erinnya lyabwe. Era Masaka balanga muga nti Lwasa mugagga we Masaka nga bonna bennyika. Nga bagamba nti abakoze business wano more than 20 years. Eggwanga liri organize Lwasa. Lwasa yali yeesimbyewo n'okwesimbawo. Yali wakubiri. Ali wakubiri oba wangudde. Yali agenda sewo bafuga nga mmeeya wammwe. Nga nyayiza omuoba mmeeya. Ne mukyala we naye neyeesimbawo bonna babamegga babiri. Ate ye yameggesa omukazi. Omukyala yali agala. Kubanga omukazi yali atwala MP. Habuseni zitokomoka. Era kalula kukamukumanyo sente omukazi bamubira mu primaries naye ye kyekakasa baamu. Omukazi ye baamu bakubanga division esiko kubaamu abantu abangi yagiwangula ate nogenda obwangula eri mukyalo kyande mugagamba sekandi baamubba. Ekyokuba pate yaabwe pate oba tetunda e Masaka naye omukazi yali alina abantu afuna bulungi. So Lwasa Munnamasaka bya Lwasa biri cumuleti Munnamasaka ne simugagga wa Lwasa obibala byegattako buli kimu ku Munnamasaka naye simugagga we Masaka era nze muwolereza nga Munnamasaka so mugagga waawa we Masaka kati olwo ajja tyagambe ki oba ajijja Meeru Moses Kalisa muto bo bakoleki
bagambe ki oba sa eno mulinde so naye sa eno mulinde obwassa yabokyo why bwava Mengo omukono ina kakatambi Masaka batuwa obwassa walukaga sissa ate bawalukaga bawadde mulinde anolisa ango ndegerawo ayinako katambi obwassa bugaba mu nsi yonna queen ndi kabaka batuga kabaka agaba bwami kati walukaga mwami sissa ayina kuba mwami walukaga kabaka asiima naye wechegera mwami mwami walukaga oba yakibuza nati bwakiza mu luzungu ndowooza yabeera ssa naye mwami yabeera ssa naye walukaga kituufu yessa mulinde baamuwa Mengo ye yatukyusa bukyusa ati nati bamuwa mu Buganda si mu buzungu lwaki akiza mu luzungu bamuwa mu Buganda olinga nti abazungu tebatutwalako oyagala asigale mukya mwami mulinde mwami mulinde tetulina bukakafu mwami walukaga Mukasa njagala bwino akatambi kabaka bw'aba agaba kabeerako baali bawagundi tomanyi bwassa bwa mulinde mbumanyi kabaka lwejja okulambula Masaka nga alambula tukene eri muganda we gye yawasajja gye yawasa mulangira munnange bamuwasa bulijja wasajja muganda we anti nze ndi mulangira ono mulangira anti katumba baaluganda nze ne Ssaabalangira aliko bamuyita Musanje ngolwe kikulwe ate nze Musanje Jime oba Jimtex nze sibuka kawempaawo Jinja Kalooli ndi muzzukulu wa Kaweese Jinja Kalooli nzinva mu Ssekabaka Kiggala Ssekabaka owokutaano akyasinza amanyi ku nguvu kaludde okufa enono ya Buganda yonna weegiraki wetandikira era nze Mengo sikonkona Mengo siko era abo abaana banna batanzi bakolera wafu kati lwaki ebintu bya Lwasa tewamukwatiddeko Lwasa omanyi twalinawo entalo z'Obwakabaka ezo ezatutwala e Buddu twasomokera eri Ntebe wammwe mubagunde paka Kalangala tugende e Ssese eyo kubanga ffe Abalangira ffe twaneminga amannya abiri gwe gowulira ffe twaneminga Masaka nti Abalangira bali ludda wanti bekweka eyo mu Masaka mu Bisaka bagamba eyo Masaka ffe twaneminga ekigambo Buddu nti abaali Abalangira nti bali eyo babonabona balinga abaki abaddu nefuuka Buddu n'ekyalo ekyatujuna abawanga Abalangira emmere bakiyita Kajuna ofuna bulungi era baga nti bannange Abalangira enjala yabalumanga nti mugende wali ku kyalo bambi ekitujuna batuwe ki Abalangira bali mu Kasaka era otulinawo history nti waliwo ekyalo Kasaka bakituma Kasaka kubanga Abalangira bali mu ludda wa mu Kasaka ate abatujuna nti bali ludda wa Kajuna. By the way, my first time to visit that place Kasaka we nafuna ne mukyala wange anfumbire waka andi mali mukyala ava ku kyalo kye bayita ki Kajuna owulidde ebyafaayo okutegeera bulungi era Kajuna ekyakujuna yakuba yakuba n'omukazi yampa n'omufumba kabandi Esteria bamumpa ali waka bwanfumbire ettooke we are living good nsubira naye ali omu ku ba successful woman is not only mukyala Sendi manyi Sendi atumanyidde nnyo n'omukyala we ndi omukubira yeyeka ali ki for us we don't talk naye abantu bangi bali success tetujja kusukka wano olunaku olwaleero ebintu bya Lwasa by the time video wenefulumira Lwasa ajja kubanga bamutadde ng'ali abutaala kadusabire tugenda ku kooti Lwasa video eno girabe tusimbula tugenda ku kooti tulabe bwe tunaaba tweyongerera yeetaaga okulabibwa abantu mainly information imwe egende wa mwami Lwasa Emmanuel ne wa mwami Kiyimba mubaddemu obubaka bwe bungi ne Samulinde alikira okukozesa erinnya eryo Mukasa lekera oli musajja sibagambye olissa kabaka ogambye kabaka yamuwa bwami ne sissa naye obwami otubukyusa mu luzungu kuba omuzungu yali master waffe topic walukaga kimujjeko abeere mwami walukaga era neseni tujamulaba atunyonyere ku nsonga eyo ey'obwassa n'omwami walukaga nabeera mwami nga talina mukyala walukaga talina mukyala naye eri yagabayo laputopu eri n'agabayo makatu until next time mubeere bulungi mwera